amasanyalaze gaddawa nze nali manyi nti agaawo meme gokka ge gagenda naye busobola n'okukeera ku nkyango omuntu yafuumuukako amasanyalaze gwe n'otwala baasi 50 zijjudde bafuutu sooja ekamuli n'otwala abantu 2,000 kukuwagira abawagizi ne babeera mu kitundu naye nga buli omu mupya n'otuuka mu kitundu ng'owuubira babo olunaku ne luggwako buli omu ne bamuwa ekyesatu ng'osaasaanya nnyo mwatugamba nga Museveni abantu babawagiza ajja nabo naye naawe ndaba kyekimu jamu n'abembeera ekkubo nga baasi zo zokka ze zigenda bafuutu sooja okuwagirira gy'olaga nze nalebe simanyi nti bino ndibirabako nobirabako nti buli kyakumaca Bobi Wine n'asasula abawagizi okumuwagira ng'ekyabadde Kamuli abantu 2,000 naye nga bonna wazze nabo okikolo kyekisipendi kyeyunga nnene okutikka abantu 2,000 bakubira enduulu wali naye nga bonna obamanyi nti oyakirewo oyo Dani oyo Seka oyo Seru oyo Gido oyo Ayitawa oyo Gundi munagamba nti kinena mwe mwabirabye omusajja abantu bagenda nabo mu bitundu agenda nabo gwe nogenda n'abantu 2,000 bannakyalo nga balaba buli omu gwe balaba mupya abantu baweza tukuwagira naye nga ku kyalo tebamanyiddwa ayibulaza amaanyi gakwambuse mangu Besigye teyali bwatyo Besigye yalwawo okwo naye ndawooza gwe okuvuma abantu n'okusosola mu mawanga ye problem kyokala abantu bali kwesitinga nnyo Jeno Muwooza ajja akwatemu ku ntebe ze nkubuulira abatuuze eno gye tuli ffenna tugamba nti Jeno Muwooza ajja akwatemu akichwala abantu kanakalu bagenda kaboyikootinga nnyo kuba tebakkiririza mu President Museveni kyavuzeeko kimala twetaaga mutabani we ajja akwate entebe fenga bavubuka bakkiriza mu Jeno Muwooza teri agenda kulonda tujja kuddamu okulonda nga Jeno Muwooza ali ku ballot President Museveni takyalina kyatugamba mutabani we tumulabamu embavu naye ono ate atandise okwetikka abawagizi abatwala ku venue nga bwe yabatuteeka muli buli omu ekyesatu Jeno Muwooza alina obuwagizi yene bwagwa bugwawo bajja bokka ngategeddako kale gwayagala ogenda ebweru okwetimpulira ku nsimbi twetaaga abawala n'abalenzi ng'osobola okukola nga waiter ne waitress mu mahoteri Dubai salala atandikira ku $2,000,000 paka $2,250 interviews zigenda mu maaso ku noti 71745 ojja kuba tufuna butereevu oba ku noti 746 tujja kuba butoola sente z'oteekamu nga visa kuli mu ngalo ku myaka 21 paka emyaka 38 gwe aba atwettanira bampita Calvin Kayanja mbeerawo nga nkunnyonnyola mu mbeera eyabajja mu masekati ga mama ne tata Mal etulekera n'okulowooza ne tugamba ate bombi obalaba buli omu ya gundi bamama lereseyo doctor ne tata Mal n'alekayo minister okitegeera iye ne bajja ne besinkana boka kutidde anti oli yabadde ku stage ne bayimba Kenzo bayimba Kenzo abantu ne batandika okubanja tata Mal n'asituka n'ababuubirako chovola abantu bayimba era mama Mal n'abuuza nti no tata Mal chichi tata Mal serious naye akalifa naye nze gundi gye yakoze nga amubuuza ye yansobedde ayina engeri gye yakoze engalo zino nga luno lulinga olu tata Mal chichi tata Mal serious kulage video gotambula no audience kwa video tata Mal chichi wati oba atya tiraga sikitegeera kezi nange engalo twazitunulide omanye pe yadenga mugamba tata Mal chichi okitegeera tata Mal n'ayimirira n'abagamba jemuli oba si kye yabuuzizza abakyala bampita batya yongera mu Royco bampita batya Kenzo kabaka obanjibwa nze nabagamba nja kwogera amazima
yani amubanja siga fixa mubanja sente za video yamukola ko olukujju natwala video ngatasa sudde ekyo kye bayita tawuni nabuza videographer okuze kutuuka awo okola video z'amaanyi owola otya video nagamba saagiwola nalabanga musajja mukulu musajja wa famire nendabanga ono tajja kukola ki tajja soboka kundi azamanya ati kankubulire ekintu kino yangu waggo settinga tubanjize waneno ku gundi ku kamera yangu kankubulire ekintu kino mwana wa mama ekyo kye bayita Kampala si bizimbe era wabanga yali akajja mu Kampala kye tuyita welcome to Kampala yali si akajja mu Kampala ng'akoze nako naye kubeerawo nti nno weesiza omuntu nga wankezi ono gamba shuga ngambye mu Kampala tebawola ate otukoze otya kandikubulira emboozi y'abanna Kampala towola tebakuwola neŋŋamba Kabaka engeri gye yakoze akwate videographer amusasule genda kuva kyo media sasula ziga come on tayinza musasula mu kiro ekyo no si kiro zigalinda obudde buke it's okay bwakedde abanje kati yabanjiza kiro ekyo ate yabanjiza just nga bonobeera ng'oyogera ku muyimbi ng'omwagala nga njogera Kabaka okitegera ate nina n'abantu abalala bowulira onagamba omanyi bamanyi nti nze njogera amazima sisala ziyongeramu yadde royiko nkoma wali ku kituufu so munaye yakozesa olukujjukujju n'asaba vidiyo ate n'ataleta balansi w'abasajja omusajja agamba nange nina famire eno eta akasente ate no balance abeera balance ewe biba bitaano ono mungimu mungi nno nno ebyaddala oba si balansi sikitegera kuba mungi teyasasula vidiyo azimuwe ndowooza Rickman yasobola okugjawo ebbanga tasobola anti mugo gwa Musa asobola oli takyalina mugo gwa Musa oli ye Musa mwennyini oyo nno omusajja wemba mwogerako muwe ekitiibwa yakiikiridde eggwanga ddamba yakiikiridde eggwanga ddamba yakiikiridde ensi nnamba. These are the things that men cannot do at their homes. abasinga obungi muyina living room dining muyina obutebe eyo muyina zi offices abakyala tembatwalayo oli anti oli omukyala yafudde omukyala yakomitinze society bawe we yabadde ayogera yatugambye nti ekitufu takasa bulungi nti ali mu video mukyala we naye akageri kali nti yesse kubanga byalabe mu video itabiraba nkongo omukazi abikola ng'obukola mwani bonna mukati bwe yakola mu video tabulabangako ndozo kiraba kati when I be telling women as a CEO Chiefs Association they be thinking I'm hating on married women okitegera kuli ebintu bineeno otherwise they're going to get them from office abatala babebaka balinga bebagamba nti no naye kati nze nakakasiza nti omuntu okukwata wati amalusu nga twali tumanyi nti kubala sente nze nange twali tumanyi nti kubala sente awo yasuddemu by the way ate wali weesinga eyo nakyo omusajja oyo tasobya by the way munanoonyeza lubricant ng'omukyala nga waliwo wanene ey'okumpi natambula nako mugundu tubeere nakyo kaki just in case already oli ayina eyiye erinakyo ate nze ngende ngule yabadde alina obuntu bubiri ako akokubala esente ne kano kaliwa naye nga tinabitegeera sabulabye nze ndi ku ka 328 kati nze nze nalabye ebifaananyi bino obwedde abantu bye bateeka kati n'ogeza olaba ask bina baby nja kufa mpeerezaako nga lwaki tosobola ng'oyinza okugwerera ofentinga mpeerezaako nze ndi ku ka 328 mumpeerezeeko olabe sirio nange ng'omusajja ono tetunaba munenya obunenya ati oyo mwami bamunenyeza engeri gye bamututtemu yabadde n'empingu ku magulu ne ku mikono ngamba bali okiriko empingu muziteeke ewatuufu ajje Uganda nga bamuweerezemu exile bamuweereze we are thirsty here women are thirsty here in our country sugar kati kambabulire you were excited when you talked about him gwe kambabulire ekintu kino era okubagamba nti omwami ono ayina abantu abamanyi be yakosezza era nga mu bolisiti yafulumye mwabaddemu atani mwabaddemu director general of police mwabaddemu abanaye talina kyateekoze talina kyateekoze okitegeera bikonge byerere
yabadde ne mukyala wa anko we baminisita bagambe baminisita byalo wakashuga chovala shuga nze nagamba fira ku ground naye abababi shuga fira ku magulu nga bawoli abakyala omwami musomese byatamanyi kati kamba buli tokendere obigabira abebwe kitegeeza era je Uganda appointed ne King Sir yamupostinzeko n'agamba omusajja anyumiddwa ensi. Nze, this is my message to all men out there. Inti kati kino kigamu ki. If a man can break 400 families, omusajja omu okitegeera kati mu abasajja abalala kino kibalekawa naye naffe tuzibuleekinga mulindeko mugende mulabe omusajja ono kiki yabadde akola kimutakola. This man is not any different from the rest of the men. The only difference is nti ebyono birabisebwe. Naye wano tuyinawo bajene. Kwata wano. Kubanga waneno kankubulire wano waliwo abaana abamu. Mwete munandaba. Ngabali mu 10. Ngabali mu 10 webale nnyo sugar. Adija temunandaba. Oli mu 10 naye okola ki? Adija temunandaba. Bebe byenku kyendi mu. Ninakabejja. Adija bakabejja. Ninakabejja. Gendo labe video aba B2C. Obulungi bunnuma. Nonyamu omulenzi bamuyita Miracle. Ntero mupostinga. Talina simu ya muwala gy'ataliimu. Every girl has that contact saved, whether you know him or you don't know, for future purpose. I have my Dr. Bali banamba interest yange bagenda jijja. Ne bagamba kati waliwo lwe nali obubi ne bagamba bagenda kujijja. Ne bagamba nedda abaana bange tebaliiwo. Ne bambuuza okyayagala obulamu. Ne bagamba obulamu bw'omwagala. Ne ba doctor nangamba nti bw'oba oyagala obulamu uterus eveemu osigaze obulamu osigaze bali abaana b'olina. Ne bagamba temufaayo. Nze nina endagaano yange ne Katonda. Naye kati mbasaba nga bannemeddeko emyengaawo bagamba mbasabayo omulundi oku munzikirize nzireyo eka kubanga abaana bange bakyali ku masomero. Bwe banaba bakomyewo nga bawummudde kubanga singa munnongoosa ne siddamu kubanga bo baali bateebereza nga bagamba nti oba uterus oba nafuna oba mulimu kansa oba mulimu kikugamba nga bateebereza buteebereza naye bwe bajjako samples ne bazisindika ezimu Amerika ezimu bazisindika mawanga ag'enjawulo zonna ne zikomawo nga zigamba nti temuli. Naye nga beebuuza kiki ekintawanya. Naye bagamba bwe munannongoosa abaana bange nempitirayo abaana bange nesibalaba sibasiibuddeeko nze abaana bange mbaagala nnyo. Ne bagamba kale nzirayo okewaka nenzirayo okewaka bansigula n'eddagala nenzirayo okewaka olowooza naddayo mweri eddwaliro saddayo nagenda netandika kunoonya bagayina bonna egundi enabaserawo bonna waliwo bagayina be bali boogerako nga b'amaanyi netukayo gayina nambuuza obulwadde buno bwa bbanga ki bweyekoze bwatandise eggulo kubanga nali sagala nabo baŋŋambe eko nabo babeeko we batandikira. Mukama yeebaza kati era nabo ne babaako we batandikira naye mu bulumi obungi ne mu mbeera efaanagana bwetyo twayingira mu kusaba n'okusiiba. Banatuuka nendaba nga Doreen yakuze naye nsobola okwogera naye ne tuyingira mu kusaba ne Charles oyo n'okusiiba asatu nga siina maanyi naye ngakola ki nangezaako. Naye ye Charles yeeyawula n'agendera ddala ku lusozi netwaliwo ewaka ne Doreen. Omwoyo omutukuvu n'atubikkulira ennyiriri yatubikulira Isaya yamubikkulira nga ali ku lusozi nange nali waka naye nga ndi mu bulumi obwo bedridden n'ambikkulira Isaya 43 munyiri wa 18 ne 19. Kati bwe nagibikkula ng'egamba nti ngenda kukola ekigambo ekikyo temuli kimanya
kati mbandi awo kumacha kyasingaja ngamba Teddy oshimanyi omenchena kunyokolesebwa nkozerere mukama yange kyagenda kukola ekigambo ekiki ngamba obujulizi obw'abantu abawe ebikola ekigambo okuva n'olwo nemanya nti Sitaani awanguddwa mbeera bagiyitamu naye Kasaanya akola nga kimanyi nti yawangulwa dda natuuka nekyukira ekisenge ne mukama ekigambo ekijja kyewagamba okukola kirirabikadde nga maze kufa ne mugamba kati mukama bwekibanga kufa ekigambo ekijja wano wogenda okikolera oba wano muntwalira mukama mulungi nnyo wayitawo akaseera katono musa gwali mwaka nga kunomufa ena okulaba natandika okulwala kindwaza kiki nze sirwala naye netandika okulwala lwala simanya malaria amanya bikibiki kati nzirayo mu ddwaliro okitegeera so nenzirayo bwenzirayo ngenze kulaba physician amaba sinzira bwenkulaba genda olabe egayinda nengambire gyenatoloka gyenayo siibula nze nazze bankyekirimu omusaayi oba nina malaria bampe treatment nziyiwa eno okugenda okulaba gayina nga gayina ngamba tolina bebi wamuha wikisi 11 nemugamba bwe tomanyi kyoyogeramu nize muwala wange bebi abuzayo by that time yali 14 years nemugamba bebi wange ali 14 ate I'm happy kati ndi happy sina buzibu I'm happy ko dokita nti oba wasatu oba wabiri oba wakumi n'ena ogenda musaako amangu ago navaawo ku katanda ka gayina nga bebi mwadde erinnya nti Embeela era bwe naddayo ewaka ne bagamba abaana ate nowewunyo yalina holide ne bagamba abange mukuŋŋane mbabuulire tulina mirako tutandika okuteekateeka mirako wanakolaki wanebaka kubanga tufunye new member mirako mukama yebazi kati mu January next year 2025 agenda kweza 10 years naye sinza kwerabira kusinza kwenasinza nengamba I will sing munyimba zonna zowuliranga ofunangamu olugo n'olukolaki